Tubaniriza mu program nze nga bwe ndaba akawungeezi ak'olunaku lwaleero gy'oli bwe banga budde bwa kawungeezi so nga ate abalala budde bwa kumakya abalala budde bwa kiro kati nga comrade gyagenda ewaabwe gyali kati budde bugenda bunaatera okukya. Mwenna tubaaniriza yonna gye musinzira okubanga mutulaba abali ku Dream TV abali ku BTV namwe abatugoberera ku Impact FM Radio Rasta Mayinja. Mwebale kubanga gye muli mugoberera programu eno eyanzenga bwendaba. Katambule bwe tuti mu budde buno bwe tulina tusobole okubanga ate tubaako era bye tuyiga. Bateredde bemba nabo wano buli omu ayogeranga bw'alaba okusinziira ku ddiini ye oba ku nzikiriza ye. Kyova olaba tugamba eno ye program nzenga bwendaba. Omutesitesi era omwanjuzi nze Mulanzi. Tugenda kuggusa ensonga ey'okusamira olwaleero era tubawe n'omukisa nammwe mubuuze kubanga tuze nga twogera tukoze episodes eziwera ku nsonga eno oba oliawo leero nammwe katubawe omukisa era tukusaba teekateeka ekibuuzo kyo ogenda kukozesa enkola zino wammanga. Enkola esooka egenda kubeera ya kusindika SMS oba WhatsApp era enamba tugenda kugikuwa. Gwali ku Dream TV oba ku BTV tugenda kuteerayo enamba eyo ogirabe eyo gy'oba okozesa tokubako wabula sindikako message oba yasindikako message oba WhatsApp. Kuno gwali ku Impact FM kanyi kusomere eri note 787 12 5 5 7 noti 787 12 5 5 awo boyitawo obaka bujja kuba butuuka gwakuba era essimu naawe tujja zikuteera ku screen yoko era tujja zisomera mu abali ku Impact FM akadde nga katuuse ak'okukuba. For now katusooke tugguse abakulu bano Mulumba ateredde producer Kanyamba abandage tandikidde ku ludda lwange olwaddyo mbanjule bulungi. Mulumba yoyo ku mukono yasembayo eri ayambadde kala z'abagagga ezo kala ziba z'abagagga. Makolo naddako jajja Makolo naye wuyo ateredde bulungi nnyo mu kooti ye ya black so nga ate ne Sheikh Abdul Zisabusolo Sejjange Kadugala Esafuya Nabukenya alhamdulillah Allama yarhamuhuma kama rabbayani saghira ne taata ne mama genda mujjana. So nga ate ku ludda eno producer ngera bwagenda okutulaga nabo kambanjula abaliyo ono yewe jjokolera musajja omukatuliki Sonko Charles ateredde bulungi mbalirizaako bawubidde nako so nga ate masekati ye munywanyiwe Haji Lubowa abatuuliza mbalamusizzaako nange mutabani we gwe tulinze maani kubanga ono kojjaawe so nga ate chairman wa program tayina mumyuka bitundooza byesobolera chairman omulangira wa Malakaya ajja kulonda Museveni Side tayina amumyuka yanamulonda ajja kulonda amumyuka waliwo yali agambye lwaki talonda Makolo yabamyuka katulinde omwaka gugweko tuyingire mu mwaka gw'obululu tulabe gye kinaggwera. Alright, twayogera wano twatandika wano ensonga y'okusamira abasinga kwe muze mugoberera kati katusooke tugimulungule bulungi gwe kubanga mwagezaako n'okutuwa abakulu bano bagezaako okusomesa ebikolwa kwolabira omusamize. Episode yasembayo ne tubuuza ekibuuzo nti bannaye kakati buli musawuzi musamize buli musawuzi musamize nga twasinziira ku byaliwo. Njagala kubabuuza byonna bino ebibuuzo kati mugenda kubirya byonna omulundi gumu. Mwangamba wano nti okujuliza abafu ndooza yali Mulumba ne Kaya ne bangamba nti okukuba kusamira owejjokolera anantereza bwe mba muwaayiriza ananzijukiza nti oba ekyokujuliza abafu
teyagamba nti busamize, njukira nga yagamba si busamize, ne bwe mbanga sikijjukidde agenda kunnyamba bw'anaaba ayogera. Zisa Busolo yakkiriza nti okujuliza abafuzi ye yagamba si busamize nga ne Makolo ne Haji Lubowa, kuba ye tugamba Allah ye Ssaabasamize. Chairman ogambye ki? Ekiriwa waliwo ali alina abakulu be yagenda okwebuuza, katulinde kye yajjayo. Chairman tutereeze kubanga waliwo eyakuba essimu n'agamba alina gy'agenda okgenda yeebuuze, bw'aba tannaba kutuddamu, abakulu abasinga ku bano tannaba kutuddira, kati oyagala amenyewo ki? Omanyi buli lwoddayo eka weefumiitirizaamu n'okulaba yeefumitiza n'akugamba kati ayinza okuba yeefumiitiriza nga alabe nga ffe bwe tulaba wadde nga kigaani nga nze alla okuba ala Ssaabasamize oba omukakkanyiza mu Uganda wokka. Okay, so gwe ne kikuluma wamma Haji Lubowa okyayimirira ku kigambo kyo nti Allah ye Ssaabasamize? Katonda muyitirivu wa buli kimu, kati ekyo kijjawo. So n'obusamize ye muyitirivu Mukyo Allah muyitirivu mu busamize. Khairihi wa sharrihi min Allah, oba birungi oba bibi byonna bibye. So Sina bwe nkimenyawo ekyo. Mukyewuliridde Allah ye Ssaabasamize, nze nkyogeza bugumu Oba bamujja kubanga Haji we ye yakyogera. oba bamujjako amayinja ge bajja kutuuka n'okugamba nti tatta, Kati yakulira Makolo. ate bamakolo bagabe baliwo kulwana. So okubeerawo kwa Allah, okubeerawo kwa Mama Fiina, okubeerawo kw'abasamize bonna, Allah yababeezaawo. Tannakwetaaga bakwetaaga Allah bw'aba akwetaaga osobola era ejja naye tantwala amukkiriza lwa mpaka. So bino byonna bye twogerako ebyokusamira Ssaabasamize waabo waali ate nga ye Allah. Zisa Busolo yayita bannyina sooka olina emmalayo. La hawla wala quwwata illa billah. Then ne twogera ku kujjukira, tugaa nti okujjukira abafu era nakwo busamize. Okujuliza, okulabikirwa, okusabira n'okusaba n'okujjukira abafu byonna bya busamize n'okulabikirwa. Okulabikirwa okwogedde byonna bya busamize. Obiwulidde? Okujuliza, okulabikirwa, okusabira oba okusaba n'okujjukira abafu byonna bya busamize. Yogera gwe. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwenna abennakulabye n'abansabira naddala apooso wange Kaaya munnange weebale nnyo. Kaaya ye mutume wange ajja nansabirako nendaba nga waliwo enjawulo okujjako mpozi kuwa kakati njagala asindikemu essaala endala omutalabani tanabagenda ku jihad njagala alhamdulillah inshallah taala. Kale bannange buno obubaka kambwisewo katono nnyo sitera kwoterwa mubaka. Nsooka okwetenda bannayuganda mwenna nabagamba nti ku TV eno ndi wakulokoka nakyogera ng'abantu bonna balinze ne baŋŋamba seeka wagamba okulokoka ki ekikuganya okulokoka? Ne mbagamba mala kukkiriza ddala nti Yesu ye Katonda ddala, nzikirize gwe nzikiriza nga ye Katonda. Kaakati okusabira sikwe kulokoka. Kaakati ate waliwo omukyala bakatuliki baga senga tubadde tusobola twandibadde twagala okulumba mulumba oyo awalampa nnyaffe Mariya. Olidde mulumba ye talina mukazi amuzaala. Bagambye nze ssebo, bagambye ssebo seekati ni mulumba agamba atya nti Mariya alina mugaso ki?
era Maria atugasa ki kakati ye nnyina amuzaala amugasa ki bakubuuza ekibuuzo nnyoko akuzaala bakatufi abakyala bakati bagamba ti gwe nnyoko akuzaala akugasa ki kubanga oli Maria yakuzaalira Yesu gwe gwalokokeramu wetu bakingambye bo bagamba tujja kusanyuka ssebo ng'otuuse katudde ku TV ne ku radio bannange ekigambo okujuliza abafu fwe tubanga tulomba edduwa zaffe tugamba isma'u nidaana bima sami'ta bihi nida abdika Zakariya ulira ssebo okukoola kwaffe Katonda waffe nga bwawulira okukoola kw'omuddu Zakariya n'omwana okulirawo kiri kale olwekyo abafu abo tubajuliza nnyo olwe Katonda nasru okutaasa kuyabataasa wasimau netuddawo n'endala wansurna min adaana era otutaase mu balabe baffe yamba nasra Ibrahima min adaihi gwe nga bwataasa Ibrahimu mu balabe be bw'ogenda okulaba ebyafa bya Sayyidina Ibrahimu yafa dda naye Katonda ebyamukolebwako Ibrahimu bye tusaba Katonda abafu tubajuliza nnyo era abafu batukolera kinene abafu abakolera kinene ddala kulwa Allah abafu tubakkiriza era tubalowoolezaamu nnyo era tusaba nga tujuliza mu bo nyayo tufuata obuufu abafu mwe baayita n'okukkiriza kwa Ibrahimu eyafa edda era bwetulimu kusinzira kukulagira kwa Allah oba mmwe tukikkiriza okusinzira kuba nti byawandiikibwa mu kitabo kino bwe tutakkiriza biri mu kitabo kino Qur'an era bwe tutakolera biri mu kitabo kino Qur'an tulipoteya kitaawo nayo mujuliza taata wange ate senga tiyanzala nakunteeka ku nsi era wano katuga Allahumma ya rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira abakadde bange basaasire nga nange bwe bansaasira nga nkyali kaana kato Allahumma rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira Luqmani yatulagira ekigambo ekyo mu Qur'an bakadde bafu yadde balamu irhamhuma kama rabbayani nabo tubasabira ddala bulungi nga naffe batu nga tokyali buto mu mikono gyabwe awo sikugambye nti olwokuba nti musiraamu kabeere ku kabuli awo abeere ngaayota omuliro oba kabeere ku luwuzi lwa kitaawe oba ku nakani ya kitaawe yasigala ku mmeeza aga nti taata yalinga wano otengeeteraawo ku mmeeza okuba taata yalinga awo la beera nga bulijjo bw'obeera ne taata ne maama basabire mu bafu babalamu naye abafu batukolera nakyogera wano omusumba n'agamba kyomufu kyayinza okukolera omufu yasimau aswat awulira oba asamu awulira oluwulira ate lwabadde tawulira ku nsi kuno era gwe bw'osaba Katonda owulidde n'ogamba ya ilahana Katonda wa kitange awulira lwotowulira ku nsi omwoyo gwe kubanga gwo guba mulamu wano mwaziika mubiri ate katiriza omuntu kasitaafu omwoyo gumuvaamu omuzimu ogwo guwulira era bw'olajja na Katonda wa kitange nga mbonyebonye nnyo sejjanga eri agamba omwana wange ono Abdul Kadir Usmani ti abonyebonye nnyo Katonda nge mwanukule nkusaba naye kyokka naawe obanga osabira abafuubo ate mazima nammwe abafu babasabira eri gye bali kubanga bo baba boogera ne Katonda butereevu gy'emyoyo gyava wa Katonda ne gikka mu mbuto z'abakitaffe manya z'abammaffe ate ne giva mu bufu abantu ate ne giddayo eri Katonda waagyo kyova olaba nti emyoyo gyo gyogera ne Katonda omufu ono Sejjange taata wa naam Abdul ddala ayina oluwulira lwawulira zisabusolo lwatawulira era eri gyali akusabira alina okusaba kwasaba Katonda zisabusolo siwulira omufu ng'asabira ku n'asaba Allah n'awulira omufu Sejjange amuwulira ayambe zisabusolo takkiriza nti Allah esaabasamize sikyo kakati ekigambo ekyo chairman akibuuzizza ekigambo ekyo n'abatuuliza n'abatulaba amazeemu eggobe mu kibya abadde Apostle Kaya agambye nti wabanga Allah saabasamize ezo sikyakkiriza yewuyo yamaze Allah saabasamize si saabasamize naye byonnyonnyola byonna biraga nti Allah saabasamize sebo arwahu emyoyo
okiwulire ssebo anti wulira emyoyo bwokkiriza emyoyo gy'abagenda okusamira kuba kugatta katonda kugamba kuba kusinza ate oluvannyuma katonda bakugamba eddiini bwe zajja okusamira okwokusinza kuli emiti gye twasinzanga byavaawo byali pulesingibwa replacement yajjawo n'olwekyo kakati naye nga kwali kusinza naye nekola ki nebivaawo kakati nedda byonna nedda katonda si ye saabasamize asamira ku lwani okusamira kuba kusaba ate kati katonda asamirire kwani era asabaani okusamira kuba kusaba ate katonda bw'abanga musamize ate asabe ku lwani era asabaani nga yali fawuka ala kulli shay nga yali waggulu wa buli kintu kyonna olidde kakati awo tajja kuba musamize era tajja kuba abakulu abatuwuliriza musooke mukimanyi nti okusamira kwe kusaba era kwe kusinza naye kati katonda tumugamba nti asabaani era asinzaani asinza omufu nedda katonda ali waggulu wa buli kintu kyonna owuliddwa ebibyo biwedde mazima allah nani allah wa malaikatihi bannange bassebo subhanahu wa ta'ala asobola omuddu we okumuwa ranka olidde oba mufu oba mulamu n'aba n'ebitiibwa bye kati katonda ne nabbi muhammadi ne malayika ze okusaalira ku nabbi ate naffe malayika katonda ne malayika ze ate zisabira kubakkiriza naffe abakkiriza katonda alina mu Qur'ani wano wasabira kubaki kubakkiriza hajirwa mujja okukkiriziganya naye weewa nti Allah ye saabasamize kubanga naye abafu abalina mu interest kakati nze mbagambye okusamira kwe kusinza katonda asamirira ani oba asinza ani makolo olwakalengera kusobola okusaba katonda nnyo omuntu bw'olokoka kati nganze omwana wange n'alokoka naye ng'ensimbi ezagula ettaka nazijja mu kulagulaki bantu era nazijja mu lubaale wange ezawasa omukazi kakati gwe bw'olimala n'olokoka n'ettaka lyange lino olimujjako twagala oli saagala oli saagala oligabaneko ngaomusamizi gwe yeerokosa bagejanga sitaani naye ettaka libakola olyagala n'ensimbi ozaagala ziyaleka naye kyokagogaba bageja emisambwa sitaani ate seneza sitaani ozaagala ekyo ekintu nakyo bannaffe abalokole okukira ddala ngaomanyi nti bwogenda gendera ddala luki oloseero toddamu kubanja wa muntu nga ddala kati nganzibe ebintu byamakolo kati omuntu avuddemu omwana omu nga gyalokoka ate nga taliwo okuvuma lubaale waffe ate nga taliwo okubanja ettaka liri ate muwanga yakeberanga abantu nemuvaamu ensimbi neligula ettaka kakati bw'oba okisazeewo okulokoka nabino ebyamufu eno tobangira ddala enfundikire badde nnungi genda lumu oloseero sebo totegana kwaki kujja emabega kwaki kubanga ne munyimbe temwagala kujjamu olumbe abasitaani ate obuluma n'okugwa olwala okujja obanje ebyo byaba mulumbe enfundikire badde nnungi katono nnyo katono nnyo kekasembayo n'okuzaala oluzaalo osobola kubanga walujja waani n'ogenda n'okola ki n'owaayo ebigali n'osala bonna wali tozaala obugumba nga bukuli bubi n'ojja n'ozaala kakati abaana bwe bamala okuzaalibwa ne tubatuma bamaulaana ne tubatuma babisopu ng'ate oluzaalo bakola ki balujja wa mukasa banywa lunywe kakati abo tukola tutya
kakati bannanga batuliza mwenna tugattemu obwongo tuva wala naye tuva mu kibi ne tudda mu kirungi oba tuva mu kuseerera ne tuyimuka katonda atuluŋŋamye. kale Haji Lubowa ebisinga byonna wabyogera olina kyoggusa ku kujuliza okujjukira n'okusabira n'okusaba abafu. Mbalamusizaako mwenna mwebala emirimu nammwe abatulaba eyo n'abatukubira ku masimu tubaaniriza. Sebo nannyonnyola luli ndowooza abantu bajja kulwawo kukitegeera. Ebintu ebikolebwa ku sayidi ya Katonda n'ebikolebwa ku sayidi ya Sitaani bye bimu. Oyinza okwesanga nga ffeno tusabira abafu n'Abakatuliki babasabira. Oyinza okwesanga nga eno mu kyaki eri musabo balagula ne bano bapasita balagula. Bavuunula ebirooto n'eri babivuunula. Bawaayo eno bawaayo n'eno bawaayo ebigali. Kwegamba ebintu byebimu lwakuba nti baba babikolera ku sayidi enkyamu. Kati omuntu bw'abanga yafa ng'omusamize bw'abadde akyonkinnyonnyola era naffe tukirabyeko nnyo nti oli agenda n'afa abantu ne bagamba affe tetufaayo ku bya mizimu naye omuzimu ne gujja ne gumuloosa ne kumugamba nti wali ku mupaapaali nateekawo ebyapa byange ne ssente mutubuulire munaddiini kyatagendawo. Oba oli mulokole nnyo, oba oli musiraamu nnyo, oba oli mukatoliki nnyo, oba oli museveniside nnyo, togendawo wali ojjeyo. Kubanga oyinza okugamba ekyo ekirooto kiyinza okuba kya Sitaani. Kwati ngaffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti ekirooto okigumiikirizaako ne kireeta emirundi egi 3. Kati emirundi 3 giweddeyo. Nyinza ati obutagenda kusimula wali kusimulayo kamome ndabeyo bakamome kange n'ebyapa biryawo owulidde. Kati banafu abatalina ngeri ezo bo olulooto olumulundi gumu oba ebiri agiroose giweze kirooto kino neruli nakiroota nkoze ntya. Kati kyevula basebo ebigambo byogga nti omufu abantu bamwesamba biba byakuyisa wano kuziba maaso kifumba maaso naye munda eri abantu bagenda ne babikola. Ffe tusabira abafu naye nseka nze njawukanye naye nze omufu siwuliziganya naye. Nze nsabira musabire. Gwosamirako kitundu onasamirira ddala. Nze sibye kuwuliziganya kasita omusabira owulidde nze simanyi biddirira kubanga so sigamba nti taata nsabirako eri Katonda taata ali bubi oba gyali waba yali musiraamu n'okusabira kati akusabira ono bw'agamba ali mu kusabira gwe omulamu. Kati kyekiraga tosobola kukimanya naye omusabira era gagambye awulira olutali lwa bulijjo n'okulaba lwalaba ng'alaba omwana we ku duniya kuno owulidde toyimba mwana wange taata bakadde baffe batulaba okubyadala ku Sayyidina Adamu oba tebandaba sinaayo ndowooza yonna yakuwuliziganya na mufu. Olumu nga Ssaabasamize aline Allah ku ddaala lye limu mbamba mu tawuni bwenti nalesa awaka akaana kalwadde ngambayejjange awaka ntya sifunye sente tambuza na bigere naye mba ŋŋenda bwendi kutonninyira abantu bafumba ki emmere yakawungeezi otogamba gejja nozeyawakanesina kyakwayo nyo okudira mba ŋŋenda kutonninyira bwendi nga nonda emitwalo 2
ekizike obanga misibe ekyebiri ekinyanya nyanya nzayawaka genda mwangu nkolere wakakasiza wanga nga yakuwadde ati yamuyitamu namuyita nziyawaka mbukole ntya mbulentya omwana mulwadde namuleseyo mulwadde luze mutawuni yawasekazo abantu awanyiza kyafunye ki sentambuza nabigero okuva mu paaka so kati makolo kyogamba nti ne taata wa Haji Lubowa eri gyali amusabira kyava afuna sente kyava leeta bakasitoma gyakolera olwolumu nga bimusobedde nga bikusobedde nze nga mukowola omukowola nze nkowola Allah yekka ala tasobola kuwulira nga kitabo oba tawulidde Allah alekeyo naye nze nkowola Allah kisobola kowola kitange ala ali mukulu kale asinga ono kitabo ali wano ku Haji tweyanziza ensonga yo gigusizza oyagadde kwawukanako ne zisabusolo ayawukanye nange nti ye zisabusolo yawuliza abasiraamu abaafa bawuliziganya bo balina oluwulira simanyi gwe bwewaluwulira balina oluwulira olw'enjawulo n'okulaba era bakusabira era kasita obanga osabira abafu musabire nnyo abafu baffe bannange owejokolera ebintu bino ebyabafumu mu bitusinga abakatuliki mubasabira mubasaba mubajjukira kwegamba mufunze mwe mukulembera obusamize kati oyo settlement gyokoze agidduka zikiriza nyanirize ku bantu bewaffe gyokolera n'ebyalo ebitolodde awo waliwo omusumba w'abalokole gwensiŋŋaanya awo mbadde nawe ngenda okuweereza bambi mulabi wa programu eno wekabaga n'erinnya liŋŋenzeeko ssebo naye ekkanisa ye bagiyita Faith Harvest Church wekabaga awo nkulamusizaako nnyo nsanyusiza nnyo ssebo agamba tagivaako aga tubakola bulungi bana abantu bala programu eno b'otasuubira nnyo namwenna abali ba programu eno ssebo nkweyanziza bwe tujja wano nze kati ngezaako kugattako ettaffaali kumanya kwemmanyiko nze nga bwendaba ng'omukatoliki ng'omukkiriza era ate nyinza n'obutamalaayo nnyo eby'omunda ennyo okubanga obudde tebukola ki tebumala naye bwe mpeeba omwaganya mbeerako kyemmulisa awo n'omwaganya guno gumpeereddwa bw'oyogera nti abakatoliki mwe musinga okusamira oba okoze statement nfu kubanga buli kye tukola ku bafu tekitegeeza kusamira weewaawo ate omulala ayinza okukiraba nga kola ki nga kusamira kati ekisooka ensonga ewe Sunday yaggwa twatunulira nnyo n'okulabikirwa ne tugenda ku busawuzi kakati tutuno buli mikolo egikolebwa oba okwogera n'abafu okujuliza abafu okusabira abafu busamize n'okubasaba kati nebaza Katonda nti okukkiriza kwe tutambulira mu ffe ng'abakatoliki tutambulira mu kukkiriza era bwe tutunuulira enzikiriza yaffe okuva mu Buyudaaya ne Ibulayimu okumuyita jjajja w'abakkiriza yakkiriza buki kati ate ffe ku mulembe guno abaali ab'amawanga nga tetumanyiddwa liri eggwanga lya Ibulayimu lyali lyemanyi lyokka ng'Abayisirayiri ffe tukkiriza tusembezebwa lwa kukkiriza Mukama waffe Yesu kati bwe tumukkiriza tuweebwa obulamu obutaggwaawo bannaffe abapentekooti kye bayita ennyo okwatula obulokozi n'okkiriza Mukama obulamu obwo kati ne tumukkiriza bukkiriza n'atuwa obuki obulamu ate obutakola ki obutaggwaawo emu ku bigambo bye yali ayogera baamuvunaana bw'osoma mu Vvanjiri ya Yokaana mu ssula ey'omukaaga n'ey'omunaana ne bamugamba gwatanewe kweza myaka bwe giti n'abagamba Ibulayimu nga tannabaawo nze nga weene naye nga bo bagamba tulina kitaffe Ibulayimu naye nga ne gwe bajuliza taliiwo okiraba gwe baali bajuliza tulina kitaffe Ibulayimu naye nga bakkiriza nti olw'okukkiriza kwoli okkiriza kwabwe kututandikira awo nno ffe bwe tukkiriza Yesu nga Mukama w'obulamu bwaffe obulamu obwo n'ebikolebwa n'ebintu ebimu yadde ebiyinza obutaggwaayo naye tebitegeeza busamize kati katulabe wano mu kitabo ky'okubikkulirwa mutabani wange Amaani yankola bulungi ku Sunday eri yabuuza nti Yesu bwe yali ayogera ne Musa yali asamira kuba Musa yali yakola ki yafa naye olw'okukkiriza tulaba Yokaana oba Yowanna
ng'alabikirwa wano mu kubikkulirwa ne bamugamba byolaba kati n'ebigenda okujja waliwo byolaba kati waliwo ebigenda okujja waliwo n'ebyakola ki n'ebiwandiike kati wano ku bimu bye yalaba ku ssuula ey'okuna mu kubikkulirwa bye bino mwalimu n'abaki n'abafu naye ng'ate Yokaana yali muki mulamu. Bw'osoma essuula ey'okuna onoogitandikirako ebyo byaggwa n'endaba eggulu ebyo byaggwa n'endaba oluggi nga lugguddwawo mu ggulu era eddoboozi lyasooka okuwulira ne livuga ng'eryakagombe. Kati awo ngenda kubuukawo okwetoola kubanga ebigambo biwanvu ku ssuula ey'okuna. Kati ngenze ku nnya olwokutaano ku ntebe y'obwakabaka ne muvaamu okumyansa n'amaloboozi g'okubwatuka era waliwo n'ettala 7 ezaaka mu maaso g'entebe eyo egyo gy'emyoyo 7 egya Katonda. Ngenze ku lw'omukaaga ne mu maaso g'entebe awo kambukewo wonna w'okwanguwa. Kakati ngenze ku lw'omusanvu ayagala ajja kwesomerawo. Ku lw'omusanvu ndaga nti bwe yalaba ebiramu ekiramu ekisooka kyali kifaananga empologoma, ekyokubiri nga kifaananga ente ennume, ekyokusatu nga kirina amaaso gonna ng'omuntu, buli kimu ku biramu ebina nga kirina ebiwawaatiro omukaaga ebyo byali mu ggulu nabyo nga bisinza. Ebyo bwe byaggwa ne wabeerawo ku ssuula ey'okutaano, ngenze ku ssuula ey'okutaano ne wabeerawo abawo ne bye yalaba eddoboozi ery'omwanguka naye waliwo okunyola n'agamba nti omu ku bamalayika ow'amaanyi n'alangira eddoboozi ery'omwanguka n'agamba nti ani asaanidde okubembula obubonero n'omuzingo gw'ekitabo n'okwanjuluza ne wataba n'omu mu ggulu wadde ne ku nsi yadde ne wansi w'ensi yadde okwanjuluza omuzingo gw'ekitabo wadde n'okugutunulamu. Kale bambi ye n'agaana enkaaba nnyo amaziga kubanga tewalabika wasaanira kwanjuluza muzingo. Awo omu ku bakadde n'aŋŋamba nti tokaaba, oyo abakadde 24 baali baawa? Baali baaliwo, baali baabaawo ba baali ba mu maaso, abakadde 24. Kaakati tugenze essuula yonna ey'okutaano bw'ogenda n'ogisoma ekulaga n'ebikolebwa n'essaala ezaaliwo n'okutendereza okwali mu ggulu n'okusinza n'abamu nga baweereza essaala z'abatuukirivu. Abantu abo abeegayirira mu ggulu baali nga balamu. Kati eno ffe bwe tukkiriza Yesu yagaa nti anzikiriza ne bw'alifa aliba muki ate akwata ebigambo byange ne biba mu ye ekigambo kye kiwa obulamu. Naga nti omubiri teguliko kyegukola ki kyegugasa. Ebigambo bibagambye gwe muki gwe mwoyo, omwoyo gwe guwa obulamu, omubiri teguliko kyegukola ki kyegugasa. Kati ffe tukkiriza nti omuntu atondebwa mu kifaananyi kya Katonda ate waliwo n'engeri ya Katonda. Engeri ya Katonda gwe muki gwe mwoyo gw'otayinza kulaba. Denominations ezimu tezikkiriza bwe zityo. Kati kyova olaba bwe tuba tugenda okuziika omufufu abakatoliki ogenda olaba nga ebintu waliwo ebikolebwa ne bamansira amazzi olaba nga akola bw'ati awa ekitiibwa ne yeetoola n'ogamba nti obusamizi obuli ku bano. Naye kiba kitegeeza ki? Nti omuntu ono yatondebwa mu kifaananyi kyani kya Katonda. Yes, kubanga naawe oli kifaananyi kya Katonda. Nti ono agenze kifaananyi kya Katonda naye engeri ya Katonda ekyakola ki ekyaliwo. Kyova tuyimba nti tulizuukira nga kitange bwe yazuukiza omuweereza we ng'afudde, naffe tulizuukira. Tuba n'essuubi lwakuki kyova olaba nti awo mu ntaputa n'entegeero oli ajja gamba obwo buki busamize. Kaakati mu ndaba eyo nti kati oyo bw'abeera afudde eri abaga nti oyo aweddewo. Kati nga zisabusola zaawolereza bambi abakatuliki abanyiiga ennyo olw'omukwano gwange omuprotesta omulokole okuvoola Biikira. Kati olaba nti Biikira Maaliya bw'amala okubeera mu bulamu bw'ensuba kati bw'aba takyaliwo, sifuddeeyo oba yafa ng'ono bwamwogerako nti mugenzi, naye bw'amala okufa afuuka sitaani. Kakati abo bamwogerako nti ogwo muki musambwa. Musambwa. So kati ekyo kimujjako okubeera nti yazaala muzimu gw'ekereziya. Eyo yendaba ye era yendaba ye yaba Advent. Ate toyinza mujjako nga bwakola ki kyekitwawula nti ojja kusiŋŋaana nti eriyo bye bayita ba Davidians ate etakkiriza nga bye bakola ki so nga ate baava mu ye. Kati mu ngeri balinamu n'obukwanga bwabwe awo. Naye kati mu ndaba y'ebintu eyo etwawula nti ebikolebwa mu ndaba y'ebintu oli ayinza okukiyita obuki
naye bwe twesigama ku Yezu mukama waffe yensibuko y'obulamu tutunuulira Yezu bino ebirala abatuukirivu abajulizi nyaffe Bikira Maria bonna betwogerako ebyo byaluki byaluvannyuma nekyo tusinga okutunuulira ye Yezu ensibuko yaki ya byonna awo nno abamu bambi bayinza okubanga bawubwa nolabanga Yezu yensibuko y'ekereziya okutiitibya Bikira Maria butereevu awo oyogedde oyogedde nga Yezu bamugaa nti gwe mwana wa Katonda tinga bw'oyogedde Yezu yensibuko y'okutiitibya Bikira Maria gwatani yamugamba nti bikole process by process azaalibwe omukazi amuzaale so nga ate eri yaliyo oluki olubereberye mu bulamu bwe obw'omwoyo naye bwe yayagala okujja atufaanane ne yeetowaaza n'afaanana nga ffe n'ajogebwa n'ajolongwa naye ng'ate Katonda ddala awo wajja kyova olaba yagamba nti ebitambiro ebiweebwayo ne ssaddaka tewabyagala naye nze wanteekerateekera omubiri nzuno nze okola kyokola ki kyoyagala yali asobola okujja ng'omuliro naye yagaba n'omubiri asobola okufuka ssaddaka ennamu kati mu ndaba eyo tujja kwawukana n'omulokole ajagamba nti tekigwana tujja kwawukana n'omwadiventi tekigwana naye mu ndaba yaffe n'enjigiriza yaffe kyabbeeyi so Yezu oyo egoga Yezu eyavaamu Bikira magoga nti yensibuko ya ekereziya yensibuko y'okumusaamu ekitiibwa Yezu yennyini kubanga okay nje njagala Yezu oyo omwana alaba nnyo wagambye wajja omwana so omwana ono era yagamba mba mwagala okunsaba temunsaba nze wabula musabe Bikira Maria si bwagamba Bikira Maria mumusaba tumusaba so mwatondawo kitonde kyatondebwa kano kazeeriwo ekigambo kutiitibya kiba kigamba mwe mutiitibya ebyo ffe tebitukwatako owulidde ani atakwatibwako Bikira Maria tomumanyi era towulira tamwetaaga kakati mulimu abatamanyi Bikira Maria bannange nze nabagamba ffe abasiraamu nabagamba ffe atukolera mwalabikira mu dirisa kakati kumwogerako tetujja kugamba batiitibye ffe Maria tetumumanyi banna muleke gwe gamba nga gwe nedda bano tebakitegeera butegeera naye abalokole abazuukufu bamanyi Bikira Maria olunaku n'olugenda okujja lw'amazaalibwa Yesu tyava buvi mu ggulu n'akola ki n'agwa yayita muki mumukadde mugwe muyitaani Mariyamu si bwe kiri kakati bwe munaagamba nti kutiitibya mwe mulabanga ababwesamula ekyo bwe nkirabye kale nzikiriza nongosewa sikategedde mwami Zisa Busolo weewaawo kiri bwe kityo naye mu bakatoliki ewaffe waliwo ebintu ebimu mu butuufu abantu bibakola obuki obubi oli najja ne Bikira Maria mu kumutegeera n'amuteeka mu kifo kyani kya Katonda eyo ensobi bangi newaffe nga tayigiriziddwa kutegeera makulu naye Bikira Maria ategeera ayina ekifo kye kubanga Yezu Katonda ddala ate Bikira Maria mutonde nekale n'olw'ensonga eyo omuntu munenye empolo owejjo kubanga mwe mwennyini abeekereziya omutonzi woyebanga nti Bikira Maria kuba abatanabana kuyingira mu ekereziya nga Bikira Maria bamumusoosezza dda oyinza otya okumugamba mbutagenda kumutiitibya ng'ekereziya mwe mukikola anti Yesu yennyini yagamba bw'ati bwe bajjanga bamunoonya nyoko ne baganda bo bali wabweru naga nti abasinga okuba baganda bange yemmwe abakwata ekigambo kya ate bwe yali ku mbaga ekkaana ye abagamba Bikira Maria nti Yesu kyabagamba kyonna kimukola ki kati tulina okusooka okuwulira Yesu kyagamba Maria ye kyoba olaba Bikira Maria ayina obunnabbi mu lubereberye 3:15 nti ezzadde ly'omukazi likubetenta kyova olaba Bikira Maria batumulagira ku musaalaba ku Yowanna ng'amuga nti mukazi kubanga bonna baali bamudduseeko bamwabulire naga nti ono ye mwanawo najjayo obunnabbi kati kitegeeza olina kusooka kutegeera Yesu byonna bye yayitamu eby'omukwano omutegerera ku musaalaba Maria Yesu amutulagira ku muki ku musaalaba luvannyuma nnyo. Alright, katugende mukumulamuko abatugoberera nabagambye leero bwe tukomawo mulumba ne Kaya Kasaba maliriza tugenda kudda mibuzo byammwe mu bisindike bagenda kubiddamu ku mulama guno gwennyini gw'okusamira gwe tuliko
abali ku Impact FM kozesa enamba zino okusindika message oba WhatsApp note 787 12 5 57 eyo eri ku WhatsApp ne SMS ejja kubanga etuuka bulungi nnyo SMS yo oba WhatsApp message yo ku note 787 12 5 57 bwe tudda tugenda kubanga tukwata ku masimu era n'enamba tugenda kubanga tuzibwawa kale saa ziri 11 katumulemu ate tumale tukomewo. Alright, chairman omuzindaalo kagujje ewuwaawo beyanziza mukama wange njagala okusooka okutegeeza abatuwuliriza nti bangi batulaba era mwana wattu ne bagezaako oba tunaafunayo puroguramu ebagambako obugambi tujja gifuna ng'omwaka guggwako bambi waliwo omwami luboyera oyo naye okubawuliriza timose pasita timose n'abalala obasaaga chairman mwebale program bapasita bonna bawulira program okwebaza kwabwe nakuruza tujja kukusanyukira bakuleete wano mu kuyisa mu kukola ki teekateeka eyinza okukolebwa naye bwe tugenda ku nsonga eno ey'okuwulira abafu kubasaba kubajuliza kubasabira n'ebirala nze ng'omuseveni sidde nga bayibuli bwegamba nange kyekituufu sidde kino kimanye tugenda na biwandiiko ebiri mu bayibuli okategeddaako bulijjo nkamanyi kyevanga nti bayibuli nga bwegamba ebetegeezeza nti nze ng'omuseveni sidde mu kitabo kya Isaaya essula 8 olunyiriri lwa 19 boogera bulungi nnyo ebigambo bino kiraba era bwe babagambanga nti mubuuze abo abaliko emizimu Isaaya mmeka n'abafumu abaliranga ennyonyi era abajoboja eggwanga tekirigwanira kubuuza Katonda waabwe ebigambo by'abalamu babibuuza bandibibuuzizza abafu soko otuwa olunyiriri Isaaya mmeka 8:19 mu bigambo by'abafu tetulandibibuuzizza ebigambo ffe ng'abalamu tetubibuuza bafu ekyo nno buli lwokolawo communication yonna gwe nga oyogera ku mufu okumusabira omukisa oba nti ye alina kyakugamba wabaawo kye tuyita obulimba ng'obulimba obwo seitwani yeebuleese n'obwawula otya kati olw'okuba tolina bw'ojja bwawula kyova okireka kubanga tolina bw'ojja kulowooza nti omufu avudde emagombe ajje ayogere naawe akutereeze era Haji yagenze n'ayogerako ku kyensimbi nti omufu bwakuloosa ensimbi ani atagenda zijjayo alaba nga tewaliiwo atasobola kukola ki kugendawo naye tekijjaawo mazima wadde ogenzeeyo kubanga ensimbi kwokuba tuzikola ki tuzagala nnyo naye amazima gasigala amazima wadde gwoseeseetuse n'ogenda n'ozijjayo ne bwembeera nze ne bandoosa neŋŋenda ne nkwata akamombe neeyagala mu bulamu bw'ensi eno naye mba mmaze okutandika ku katundu ke tuyita ak'okusamira ako abazungu in fact si bazungu naye mu lulimi Greek mwe kyava ekigambo ekyo kye bayita necromancy obusamize obw'okukola ki obw'okwogera n'abafu oyinza okuba nga omanyi omusajja mutuukirivu era oyinza okuba nga olaba nti ne mu ggulu olaba nti Katonda yamukola ki nti oyo ali waggulu bambi kankutegeeze oyinza okukola ekintu nga tomanyi
ng'olowooza nti oweereza Katonda naye ng'oweereza Sitaani. Lwaki? Sawulo mu ssula ey'omwenda yali amaze n'okugula n'okuweewa ebbaluwa ogenda okutta Abakristo abasinzaani Kristo, ng'amanyi bulungi nnyo nti tasamira, wabula ng'amanyi nti aweerezaani Katonda. Neddala yali aweereza Katonda, yali aweereza Sitaani. Naye nga Sitaani yeerimbise mu kufuuka nga Katonda. Era obwo bw'okutta abantu Sawulo kye yali akola bwali busamize. Yali alokose. Proper. Sawulo yali akutte n'ejjambiya ng'agenda atta buli akkiriza Yesu Kristo. Ng'asamira naye nga tamanyi nti asamira. Era n'abaali bamuwadde ebbaluwa nga nabo bali mu busamize nga tebamanyi. Bajjawo Obukristaayo. Baali ate bakabona. Bakabona abalabika nti tebali mu nsaasi. Naye bakabona abakola ebikolwa eby'obusamize. Obusamize tebuli ku kukuba nsaasi zino zokka. Eba ndowooza ey'ekisamize. Gwe kasi kyotandika okugamba nti ngenze kaakati jjajja oba taata ansabira nfuna omukyala, era n'ogenda ku malaalo nga bwe baba bagenda mu kukola nga banjula bagenda ne babuuza ku malaalo obajja mama yafa n'agenda amuuza nti ngenze kufumbirwa onzikiriza ngende, nga babuuza mu nfu. Baba bakoze kye bayita necromancy, okwebuuza ku baki, communication with the dead. Waliwo ebika ebirala era ebyobusamize. Kuba ebika tekiri kimu nti kiri kimu bwe kiti, nedda. Ebyokunyeenya ensaasi ebyo bye tumanyi, era bwe twogera nti busamize tuba tuzzaawo. Naye ne bw'abanga yali mukulembeze wange munzikiriza, kati nze yambatiza yafa, tayinza kati kuvaayo ne bwe mba nfunye kirooto, ne bwe mba nfunye ng'azze mulabi azze alabise, nze ngoba Sitaani. Newankubadde yakola ki? Ndabye ekifaananyi kyo eyambatiza. Kiba kitegeeza Setaani yeerimbise mu kifo ky'oyo eyambatiza, azze gye ndi okunkemangwe, kyenva ngoba Sitaani. Ne bw'aba kitange nga yafa n'ajja okuŋŋamba ekigambo, mba ngoba Sitaani, kubanga byaba ŋŋamba si byebyo ebigwanidde. So n'okulabikirwa okw'abafu kuba kusamira. Omufaano nako ki? Azano neki? Era bwajjanga ngoba Sitaani. Muhammadi bwajja ngoba Sitaani. Kubanga Setaani yajja ng'amaze okwerembika mu musota. Ekyo tewali atakikkiriza. Naye omusota gwalaalambala ne gwogera ogutayogera. Kaakati alabikira era ne gugamba n'okugamba omusota ogwo nga gwogerera Sitaani yayogera nti okufa temulifiira ddala. Nze nabasooka okubeera wano mu jjana. N'olwekyo okufa temulifiira ddala. Bw'amaluga nti okufa temulifiira ddala, kati waliwo bapromota baakyo nga tebamanyi. Ebaga Maria mulamu, promota. Kwa Maria, kuba yazaala Yesu, kaakati tususuute nnyo, mulamu, queen, ne bamuwa n'eki, n'egundi, queen of heaven. Ani yagamba? Bikira Maria. Nyaffe. Queen w'eggulu. Ekyo nakyo ne bakimugonnomolako. Kaakati n'olyoka ogamba, ate tusaba okuyita mu oyo. Bayibuli egambye mu Bikolwa by'Abatume 4:12, tewali wano waggulu ne wansi ne waggulu w'enjuba erinnya mwetugwanira okulokoka lya Yesu yekka. Ate gwe n'oleetawo n'erya Mariyamu ne bazekketta naani omugano gwe gakukolereko. Anti Yesu teyandibaddewo. N'olyoka ojja n'agamba nti mu 14 Yokaana olusooka lugamba nti omutima gwammwe tegweraliikiriranga, mukkirize Katonda nange munzikirize. Kati lwaki owagikawo Mariyamu? Naga tewali ajja eri kitange wabula ng'ayise mu nze, gwe n'owagikawo Thomas.
n'owagikawo Yusufu n'owagikawo kakati waliwo abawagikawo ba Pastor Serwadda ngangati akati kubanga ebintu bindebe kakati kampise mu Pastor Serwadda ntuukireyo musajja wa Katonda kuba musajja wa Katonda ayina ebyamagero tugiyita ne rubbish kasasiro yes kubanga obaddidde omusingi gwa Yesu Kristo ozimbyeko kasasiro tokubye nnyo so sijja kukuba nnyo kubanga eyo yembeera edda ku bafu waliwo abaga era kankubuulire setaani agenda kujja bino simanyire lwaki mwami mulanzi wabireeta naye kanjogere setaani agenda kujja mu makanisa atandika okujja walaga nti ye Peetero bwe nali njogeraawo Peetero najja ku katuuti pasita n'alyoka ayimirira enaga mulaba Peetero bwazze tikati awo nali ŋŋamba tibwe nti aleluya ate aleluya bazikuba mangu tibwe nali njogeraawo nali ŋŋamba bwe kati tuleete ku Pawulo naye najja bwe nali ŋŋamba bwe nti bajja kulabika nnyo abafu eyo necromancy eyingiddewo waliwo abatya wano kimanyi muchachi wano muchachi za banaffe wano ebiryobowa n'okumwogerako obwogezi kati waliwo eyesisi wano tuyogera kikunabbi omusajja wa Katonda omufu ebipande bye ebigundi bye babikwata ne babiteekawo naye bo bonna busamize n'olwekyo obusamize bwe tubwogerako gwe n'olowooza byansaasi by'amakolo omutemuli ono mukatu agenda mukatu obutemuli busabizibwa oyo ayinza n'okubalika mu kiwalo naye waliwo abantu abatandise okuva ku Katonda gwe genda wonoonoonyereze abayitibwa sea of faith bali mu kusinza abantu bw'alaba omuntu anyirira ati oyo kati yeguni humanitarianism eyo nakusamira kati gwe mudda kuba n'obukabuka abakatoliki kubanga boolesezza amazzi ge bagira bimu paati naye waliyo nabali sea of faith busamize kaŋŋaŋa eriyo abasamira nga bagamba batta n'abantu bayitibwa batta mu linnya lya Yesu abo nabo gye bali n'olwekyo nabaana ababeera ku mataali ne baabula Muhammad najja bonna busamize proper ate Yesu wajja nakyo Yesu abadde ki omwoyo nedda Yesu nagwo gwekenneenya batugamba okema guzze gudde gwawa munabanga babiri babasatu nange akutya kubaawo so sikujja ajja kubaawo so sikujja buzi ajja ne sikujja buza nti babiri oba basatu nja kubaawo so sinti nja kujja kati bino ebyokulabikirwa ebyo mbu Yesu antumye gundi antumye Yesu seba akutuma kutwala bakyala babanno Yesu akutuma kugoba bakyala waliwo essaala ezitambula ezitta n'abantu kasi tova ku kyennono oba osamidde gwenkugamba abamanyi abaabo sibe balogo kale eddogo toliraba mu kyaki gwe toliraba mu makyaki mulungi nnyo n'agamba kakati ono tumusabira akole bw'ati afe omulambo gubeere muye omu yeewaanako n'okwewaana nti omulambo ogwo gwe mulaba nze nagize Katonda nemunangira naŋŋamba okufa Katonda ayagala abantu baffe atya anti yatta Katonda si bw'ati bw'akola n'olwekyo obusamize temubulowooza nti buwedde kati bukyaliwo bweyongera ate abantu bongera busiga busizi katandika butandisi kakyatandika butandisi so barowo n'abakuliraanye gwe olabanga abapromoting bapromota barowo nayogedde ntya mukama wange olumba muzindalo guliwo nemulumba naye promota bakolo bakolo kati olagudde ebituufu oba bikyala kale
emizi mbagiyita mu kukyasi ne basabira bagibuuza n'ogibuuza va ku muntu omuntu ono mwagaza ki ajja kweyogerako amubakidde wamma kale moderator neyanziza sebo neyanzeege mbalamusizaako mwenna abalabi baffe abateze Dream TV ate nga muli ku Impact Radio akawungezi konna ku lwaleero mulumba Isaga Emanya Cyrus ndi mubuulizi wa njiri era ndi mulokole nebaza Katonda eyandokola omulokole owa njagala okwebaza abalabi baffe muli bangi naye olwaleero waliwo omulabi waffe asinkanye wano ku kyaki n'ayagala ntuuse okwebazaako gye tuli ffenna bamuyita mwami Kakooza Peter abeera Katooke Kisimu sebo mwami Peter Kakooza tweyanziza okuba nti otulaba ne mwenna besobola kutuusaako kubatumira okusingira ddala mpozi mukadde wange Apostle Simon Musisi awekamuli ne maama enamiso ku 2 wali okaaba nnyo azaamu nga totulaba naye waga nti olabira ddala taata wo Dr. Joseph Serwadda kati omwota buliro engeri gye tuli ku azaamu ekyo kirungi nnyo manyi nti kwoli era otulaba ndowooza tutambuddeko ennaku eziwera oba wiikisi eziwera nga twogera ku nsonga eno naye kati ate olwaleero bwe tutuuse nengera wali ku screen yaffe ekigambo ekyo ekyo kyengenda okwogerako naye nebaza pano eno eri wano etudde olwaleero ejjudde nti obusamize kyekintu ekyali kitiisa abantu eddako siri wadda nnyo ate naffe abali wansi tetuli badda nnyo naye nze wenkulidde nali manyi nti obusamize bubeera mu masaba agabeeramu embugo n'ebirala n'ensaasi naye sitaani mugezi nnyo eyo yamanya nti ab'ebitiibwa bambala ttaayi koola n'ebirala makofiira ne kanzu n'ebitambaala batyayo kati n'asala amagezi nga sitaani n'abiyingiza mu makuŋŋaaniro oba mu masinzizo amakanisa makereziya emizigiti kati kino bwe tukyogerako totunuulira sayidi emu naye obusamize bukyasa ennaku zino naddala mu bantu abalabika nga beerimbise mu Katonda okuleka nti Katonda akubikkulira n'obeera n'eriisa ejjojo ery'omwoyo n'oyawula nga Bayibuli wega nti mukemenga emyoyo obanga gyava eri Katonda kyova olaba ffe abatambudde olugendo olusoomoozebwa nga tulina gye twava batuyita abawankawanka naye oluusi tuba tukema myoyo kyova olaba nze nsibidde wano ku Victoria lwa nsonga zange zennina ng'omuntu ngenze nkema emyoyo n'enjigiriza n'enyinyonnyola y'ebyawandiikibwa kati awo nenkasibira awo mu Kristo Yesu ejaba 7 najyo wagikema nnyo yaliyo kaakati Bayibuli eyogera bweti bakolisa ekisooka essuula nnyo lunyirwa 6 omutume Pawulo atulabula naye bino abooluganda mbigeredde ku nze ne Apollo ku lwaffe mulyoke muyigire ku ffe obutasukkanga ku byawandiikibwa obusamize buno bukoze olugezigezi nga bunyoola ebyawandiikibwa ng'era setaani bwanyoola ebyawandiikibwa nga tajjira mu ango ndala naye ng'asinzira mu byawandiikibwa naye n'abikyusa n'abisulika for instance ekyokulabirako mwe mulowooza nti kaawa mu lusuku setaani yajja nabipya yabinulamu mu binuzibwa ati mu byawandiikibwa pozi Katonda yagaa nti bwe mulirya ku muti guno mulikola bwe muti nga kye baayogerako sitaani kyajjiddemu naye n'akisulika akati ebyawandiikibwa sitaani byazaasulika ekyokulabirako nkantandike na bino omukatuliki nfunye message entiisatiisaamu nga baagiwadde zisa busolo ndowooza abenaakulabya okweriyo oti awo ababeera awo nebaga nti mulumba ayinza atya okujerega Maliya w'Abakatuliki sijerega Maliya w'Abakatuliki naye Maliya gwe nsoma mu Bayibuli Yesu alina ebintu byazaayogerako mu bulamu bwe era yeeyitibwa enjiri naye njagala ntandika olunyiri luno mbawe ekyokulabirako
naffe abali wano tunoonyereze ki kye yayogera ku Mariya okutuuka omugulumiza. Yesu we yali anaatera okumaliriza mission eyamuleeta mu nsi, mu ssuula ya 26 ekitabo kya Matayo yayogera ebigambo bino. Yesu bwe yali mu Besaniya mu nju ya Simooni omugenge, omukazi n'ajja gy'ali eyalina eccupa ey'amafuta ag'omugavu ag'omuwendo omungi ennyo, n'agamufuka ku mutwe nga atudde alya. Olw'omunaana naye abayigirizwa bwe baalaba ne banyiiga ne bagamba nti gafudde ki gano, kubanga gano senga gatundiddwa gandivuddemu ebintu bingi okuwa abaavu. Naye Yesu bwe yategeera n'abagamba nti munakuwaliza ki omukazi, kubanga nkoze ekigambo ekirungi. Kubanga abaavu be muli nabo bulijjo, naye temuli nange bulijjo. Kubanga bw'afuse amafuta gano ku mubiri gwange anziraze okunziika. Mazima mbagamba nti enjiri eno buli gye neebuulirwanga mu nsi zonna, n'ekyo omukazi ono ky'akoze kinaayogerwangako okunjijjukira, okumujjukira. Ndaba nti senga Abakatuliki bwe baagala Mariya baali agadde omukazi ono, kubanga Yesu kyataddeko essira agambye omukazi ono kyakoze, enjiri eno gye mbuulira buli yonna gye neebuulirwanga eky'omukazi kyakoze ajja kujjukirwanga. Lwaki mujjukira Mariya we tutalina kiwandiiko? Yesu agambira nti munajjukiranga maama oba Mariya, naye nayogera ku mukazi ono, nze ndeese kyakulabirako. Kati Omukatuliki tombakira, mbadde nsaba Omukatuliki anoonyeze olunyiriri akoonamu bukonyi. Twandyagadde nnyo eyakola ekikolwa ky'okuziraga Jesus amafuta okusinga oli akola ki? Kyawo koona mugenda maaso. Yes, ekyategeeza ekereziya yawaba enjigiriza y'oli enjigiriza y'oli kati gusebo koonamu nze matira kuba tugende. so ye ekereziya teyawaba, toyongerako ku byange sebo kuba tugende. ekyo nze nkimala ntya nti nasoose ne Bayibuli ng'ega nti tetusukkanga ebyawandiikibwa. Ajo ojja kunjulira. Nendaba ekyawandiikibwa Yesu kyajulira ku mukazi kyakoze, n'alangira naga nti enjiri eno buli gye neebuulirwanga ono kyakoze anajjukirwanga. Kati nze nentuula wali ng'omulokole nensiga kaninde Omukatuliki mpulireyo Yesu mu bulamu bwe kyeyayogera ku maama we, kuba yamumanya nga yamuzaala. Yayogera atya nti munaamujjukiranga mutya nti yalabikidde naakulabye nammere. Ebyo nabyo tubirinze mu byawandiikibwa. Ekyo nze nkimaze naye kuba ndeese lunyiriri. Kaakati ekyo bwe nkimala nzirayo ku kino nti okubuuza abafu n'okwekkiranya nabo ng'omulamwa guli bwe guli, okubajjukira, okulabikirwa, okukola ki, okusabira. Nze nalirowoozezza nti olwaleero kambere n'ennyiriri nga si nnyingi, naye bwe mba nzisoma nga tuzeetegereza. Ndi mu kitabo kya Luka essuula egenda kuba ya 16, nze kantandikire ku lunyiriri luno lwa 19. Nze ng'omulokole mu puroguramu eno nze nga bwendaba bwenti bwenteesa omuntu buli lwafa ne bwabeera kitaawo oba maamawo oba yenna n'amala afa n'ayawukana ku bulamu bwe bwabadde mu bulamu bwe bwabadde nabo, Bayibuli eŋŋamba nti ekisooka yeerabirwa, ekiddako ekijjukizo kye tekibaawo, omugabo gwe teguliwo. Ebyombi jjawa Mubuulizi 9 olunya olw'okutaano okukka wansi luganda, kubanga abalamu bamanyi nga balifa naye abafu tebaliiko kye bamanyi, so nga tebakyalina mpeera wansi w'enjuba, kubanga n'ekijjukizo kyabwe kyerabirwa. Musamize
omugumbwa afa bugumba nzisa busolo n'omusamize mbadde nsaba nga bwe twakuumya omuntu nze nasirise abantu batulaba bano bonna balina mulina birifu yammwe nze gye siyingiddeemu neemanya nti awo nze ngeri yalokoka nga ndi ku kalwa byawandiikibwa sirina bwe nyinza kulowooza mufu nkolagana yange naye nga nze omulokole lwaki kubanga waliwo olukonko lunene wakati w'abalamu n'abafu okuleka nga wabaddewo omukisa bayibuli gwebeetulaze nti afudde azuukiziddwa oba alina ekifo kyateereddwamu. For instance ekyokulabirako ye Luka essula gye nnangiridde ey'16 olunyirwa 19 egamba bweti awo waaliwo omuntu omugagga eyayambalanga olugoye olw'effulungu n'ebafuta ennungi ng'asanyukanga bulijjo mu kwesiima. Era waaliwo n'omwavu erinnya lye Laazaalo eyagalamiranga mu mulyango gwe eyali awumusewumuse amabwa 21 nga yeegomba okukkuta ebyagwanga okuva ku mmeeza y'omugagga, era embwa nazo zajjanga ezimukombereranga amabwa ge. Awo olwatuuka omwavu n'afa. Kati gano ge mawulire ge nnina ku mwavu. Bwe yafa n'asitulibwa bamalayika n'assibwa mu kifuba kya Ibulayimu. Omwavu afudde. Ekiddako n'omugagga n'afa n'aziikibwa. Omugagga bw'afudde aziikiddwa, ekyo kyempulidde. Naye mu kufa kwe olw'24 n'ayogerera waggulu olw'23 n'ayimusiza amaaso ge mu magombe ng'ali mukulumizibwa n'alengera Ibulayimu wala ne Laazaalo ng'ali mu kifuba kye eyali omwavu 24 n'ayogera waggulu ng'agamba nti kitange Ibulayimu nsaasira otume Laazaalo annyike ensonda z'olunwe lwe mu mazzi ampozeewoza olulimi lwange kubanga nnumwa mu muliro guno. 25 naye Ibulayimu n'agamba nti mwana wange jjukira nga bwe waweebwanga ebirungi byonna mu mulamu bwo, era ne Laazaalo bw'atyo ebibi, naye kaakano ye asanyusibwa bwe olumwa. 26 era ku ebyo byonna wakati waffe nammwe waliwo olukonko luwanvu. naye bawuliziganya kuba amasebo tugende yesebo. Era ku ebyo byonna wakati waffe nammwe waliwo olukonko oluwanvu olwateekebwawo abaagala okuva eno okujja gye muli balemenga okuyinza, era balemenga okuva eyo okuyitawo okujja gye tuli. Naawe yadde mubadde mukyakyanja mwe abasamize, nze ndabira ddala bayibuli ebadde kkiriya. Waliwo olukonko olutakkiriza mulamu na mufu kwegatta kubeera nankolagana. Naye bagambye musamize oba emizimu gyakukola gitya obadde nsaba okkakkana bino si byakusamize, oba olwanira mizimu oba olwanira kinze ensomeseza bayibuli. Bayibuli bwegamba nti waliwo olukonko, nze ng'omulokole wano wensinzanga nti jjajjange eyafa, kitange eyafa, kabuti olukonko lunene sinkyalina nkolagana wakati wange naye kumwebuuzaako nekasente tokajjayo. Era kano kino kyembadde ate nze nno nabujulizi Haji kyayogedde kyaliko ewaffe awaka Muzeeyi Hussein Mulumba bwe yafa waayitawo omwaka ogwo nakyogerako wano naye wayise emyaka mwerabira. Mwannyinaze omukulu bamuyita Zaamu nakanya n'aloota mbunga Muzeeyi amugamba nti genda mu muti bwe guti ate ng'omuti gwaliyo ojja kusangamu esente. Muzeeyi yali atereka sente ze mu ngeri yanjawulo. Ono bwe bwakya ku makya n'agamba Muzeeyi yandoosezza mu muti waliwo sente. Baasima package
mailo namba kumpi tebalaba ku ssente kati kitwaki yakola nsobi lindako haji okwogera nze kino kirinako obujulizi ate bandaba bawulira awaka kyebayita setaani mwami Kaaya n'abalala nsaba mumpuliriza anti kyeŋŋamba bano abapromotinga setaani bwe nange twakwataganye bayibuli esomesa mu bakolisa ekyokubiri 11:14 nega so si kyamagero kubanga ne setaani yeefaananyanga malayika ow'omusana setaani asobola okujjira mu muntu eyaliwo ko n'abeerawo nga bw'olaba omukatoliki Sonko nga mubadde mumumanyi ne mutuula mu studio setaani asobola omubalaga again nga yeeyi naye tabeera ye wabula setaani asobola okikola mu ngeri yonna sebo kirinze nakirabako kyogambye ekyessente era tebaaziraba therefore yafa nange yalokoka manya nti enkolagana yange n'omufu tekyaliwo sirina kumwebuuzaako sirina kumwekkiriranya naye sirina kumulowooza na kumujjukira biryawo kyova olaba nze mami yafa musiraamu teyalokoka naye basoma zidduwa sirina budde buzisoma era sirootangako n'olunaku lumu nganga lwaki tonsomedde edduwa mubazze okunsomera amanyi nti nze sisoma kampulire musawo kyagamba waji dokita nina ennyiriri bbiri zenjagala okwogerako ennyiriri ezo zituyambe olunyiriri olusooka luli mu Luka 11 olunyiriri olw'27 kati nze nga bwe siri ku frequency yammwe kanneesomere Luka 11 mulabe 27 amalanga agamba bw'ati awo olwatuuka ng'ayogera ebyo omukazi ow'omu kibiina n'ayimusa eddoboozi ye n'amugamba nti lulina omukisa olubuto olwakuzaala n'amabeere gewayonka akati bwamala okwogera ekyo olw'28 naye ye Yesu naga nti ekisinga balina omukisa bawulira ekigambo kya Katonda ne bakyekuuma okugezaako okusimba Maliya kuluddewo nnyo era Kenya waliyo eddiini esinga n'obukatoliki bwa Uganda okusimbiikiriza ensonga ya Maliya bagita Regio Maliya nkejje lya Maliya mbi nkambwe eri temanyi bino byemwogera mwe muli mu mboozi abawooza Bikira Mariya nakulabye Bikira Mariya wenateta muli mu mboozi eddiini eri Kenya erimu bukadde bw'abantu bagita Regio Maliya bagezaako dda okumusimba asinge buli kintu kyonna ayitede ku kigambo kya Katonda naye Yesu yagamba bw'ati amabeere ge nayonka nagayonka n'ebisambiko natulaga banyo byombiraba naye ekisinga obukulu kigambo kya Katonda era baweereddwa omukisa bakyekuuma kati ekyo ensonga ya Maliya ngivuddeko teri mulokola njirega Maliya naye twagala okubagamba nti toyinza kumugeraageranya na kigambo kya Katonda akonkamazi akokubiri kali mu kyamateeka essula ye18 etugamba nti mumwe Katonda ng'alagira Isirayiri temulabikanga muntu n'omu bw'ati kansome busomi nalwo munzikirize busome ekyamateeka 18 ntabikola basebo 9 ate nno tekigaana muntu kulusookayo n'akyogera 18 mugirabye olw'omwenda bugambye lwamwenda katulabe katulabe katimunsomesi bitali bw'olimala okutuuka munsi Mukama Katonda wujakuwa toyiganga kukola bya muzizo toyiganga okukola ng'ebyomuzizo ebyamawanga gali bwe biri tewalabikanga gy'oli omuntu yenna ayimusa mu muliro mutabani we oba muwala we newankubadde akola ebyobufumu newankubadde alaguza ebire newankubadde omulogo newankubadde omuganga newankubadde omusawo
newankubadde asamira omuzimu newankubadde emmandwa newankubadde abuuza abafu Katonda yakigaana Isirayiri okwebuuza ku bafu n'olwekyo abafu tobeebuuzaako era bwe kityo totwala magezi gaabwe okuva awo batekyali Katonda. Njogedde ebyo kubagamba nti ekigambo kibayita kusamira kwekuva Katonda mu ngeri yonna oba mu buliwo omuntu oba mu mutima gwo. Kakati zisa busolo okujulira kitawe sejjange yafa nennyina oli gundi owengabi naye yafa ali ku mizimu gyajulira avudde Katonda bwe kibanga Allah akkiriziganya n'emizimu kati Allah ate naye ombugatta kugiri emizimu muleke banne kutuswaza ffe tubalisaamu ekitiibwa temwogeranga bintu bijja kwogerwa omuntu awulire nga abatidde obanga ababuusabuusa kubanga bannange emizimu tebagigatta na Katonda. Tubeegayiridde muwolereze ebintu ebiriyo oba mugambenga nti bannange ekyo kinsobedde. Edda ennyo omusajja yali asibuka buddu eyo yali nno Mawulana mulamba. Mawulana abamu kumwe mujja kumujjukira kubanga ekibitibwa mwe mwakibwa. Mawulana ono ow'ebuddu ow'ekitosi namugamba bwe nti naye lwaki Katonda nti yagamba nti inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Mazima ddala Allah ne bamalayika bonna basaalira nabbi. Nengamba nti mwanange serwadda nkubuulire nange waliyo ebintu byempulira mu busiraamu nenga nti Katonda w'eggulu n'ensi buntaasa kati kino nkiwulirize ntya nze nange Allah nsobera bw'amala n'agamba nti nti Allah naye asaala ate asaalira bannabbi asaalira nabbi muyegatta ne bamalayika ekyo nange ne mugati gwe kakati buli lwogenda mu kusaba gwekyo tukiyita nga banno bakiyita buli lunaku naga nti kyansobera naye bwe nsangayo abakyagala nkyogera olwokubanga bakyagala naye bwe nsangayo abamanyi nkibuukabuuka. Omusajja oyo kati yafa naye bassebo mukkirize abafu bali ku lwabwe nammwe abalamu muli ku lwammwe mutaase emmeeme zammwe muleme kukkiriza bafu. Kakati oyo Mawulana yaleka akyogedde kiri mu biwandiiko bye kiri mu njogera ye nze nkijulidde lwakuba nakiwulira naye bwe muba mukiteganyi sikiba sibakola paka kuba yakyogera ate yafa. Kakati ebintu bingi nnyo ne Muhammad yennyini yagamba nti simanyi kiri nkolwako newankubadde kiri kummwe. Kakati oyinza okukimusibako nawaga nti sikyogeranga kubanga n'okufa yakola atya yafa. Abafu bano omulumba babasomedde bonna bafu. Ibulayimu yafa, omugagga mufu, Lazaro mufu, bonna bali sayidi eri. Omusajja omugagga yagamba mu ssuula eyo yennyini nze mbadde nga timulumba n'atuukayo yagamba nti nsi kuliko baganda bange 5 mbeegayiridde sebo Ibulayimu baganda bange 5 bakyali ku duniya bakola edda luno okunsinga nze nakola bitono. Nkwegayidde tuma omuntu agende gye bali abalabule baleme okujja wano nze wendi. Ibulayimu yamuddamu n'amugamba nti balina bannabbi bawulira abo kubanga omufune bw'anaava kuno n'agenda gye bali tajja kubamatiza. Kati n'olwekyo banga omufu tayinza kujja kutumatiza tebalina nakibanona wano n'emyoyo gyabwe tegijja babeere eyo abali mu muliro gubooke babengeye abali mu ggulu babeere mu ssanyu lyabwe fe abali ku nsi tulwane okutuuka mu bwakabaka. Tweyanziza Dokita kigguse bulungi. Ibulayimu yennyini nnyini eyali omufu yakinnyonnyola nagamba tisobola kukola ki sobola kuddayo. Kale kansome ku message zino mu dakiika 4 ate tuwe ne bannamukisa eddakiika ziri 5 bakitegedde. Ndooza leero Zisabusolo ne Haji mugenda kuddayo mwegayirire Ssaabasamize wammwe Allah akyuse mu kintu. Kirabika kimumezze. Mukulu Mulanzi kitegeeza Ibulayimu yasooka kuzimba ono Kaaba nga omusamize Mukama n'alyoka amuyita okuva mu nsi eyo eyali ey'obusamize. Kale mulumba akkiriza nti ye yazimba si musiraamu. Okusinziira ku olimba 19:28 okusinziira ku kunnyonnyoddwa Abakatuliki Abasiraamu mwenna muli basamize. Nti no program bagitanga bwendaba. Wadembe.
Allah bwaba naye asaala, this means that naye afuna udhu, ekitegeeza naye aba musamize. Okay, mbebaza mwenna abali mu studio. Okay, kale yabadde abebaza yani ono Mabike Vincent. Mabike Vincent obakabo butuuse. Aha, ndikubita mu mangu. Enze Lukwago Moses Ndejje Bombo Haji Rubowa nkwagala nnyo. Akwagala nnyo ssebo taata. Nze Joshua wano empererwe nze ngamba bwenti buli ekintu kyonna ekikolebwa nga Katonda teyakiragira kuba kiba kya sitaani, ate nga sitaani ye mukama w'obusamize bwonna. Batugambye mukama w'obusamize bamutugambye. Haji Rubowa yagamba Allah ne Joshua teyanza obubaka bwo. Tumuwa Yobu emu olunyiri lwa 6 naye ajja kumanya nti sitaani yegatta ku Katonda. Omuzigiti nga tegwawukana na ssabo. Mu ssabo temuyingirwa na ngatto. Era tebasaba mbizzi ab'essabo bano. Tebasaba mbizzi. Makolo musaba embizzi. Tubulire lwaki embizzi Makolo musaba embizzi leka kuluma mumwa. Era temuba ate bano ne bagirya abana abalokole balya bicafu muyinza ebitiyana tweyanzizza musabo mubaamu entebe ate muzigiti namwe temuba kuba ffe tuvuuna mawansi. Okay, so n'okuyisizayo omuka tokkirizibwamu mu muzigiti toyita nnaku tosiibula mu muzigiti bw'oyita nnaku ng'ofuluma ng'ogenda kufuna wuzu ate musabo makolo era nawe toyitirayo nakku musabo olwakola atya jjajja makolo akuba embooko kati nakkuba omuyitirayo mu muzigiti oba Allah kola ki bw'oyitira nakkuba embuto ezibuutuguma kakati muyinza emitiana agamba abo basamize bennyini abasiraamu nono bamakolo Haji Rubowa atubuulire muzimu gwe gwamu Haji Rubowa atubuulire muzimu gwe gwamukubira omuzimu gwe ogwamukubira essimu okumutaasa abaali bagenda okumubba nga bamuguza poloti oba nedda saagumanya omuzimu tewagumanya okuba ku ssimu ng'essimu tebangako ku netiwaaka Pasa Bob Gadi omuzimu muteyagumanya. Okay, aho nagambye mwebale program Mr. Wamal Yekabali Peter mwebale program. Okay, ndoza bamunnyonnyodde. Okay, Exodus 24 ndoza wano omukatuliki yasomawoko kati abuuza bakubuuza Geoffrey Aboking akubuuza nti sebo okuva 2 olwokuna mpaka ku lwokutaano lutegeeza ki gwe omukatuliki wategeeza ki gwe omukatuliki ate kati nsooke nsome ate kati nziremu awulidde bamikwano mwebale program wamanze nzikiriza nti Allah ye kaddulubaala asooka kubanga ye kabaka w'ebintu byonna anti ze nsoma message kati tugenda gitereeza nsaba Sheikh akirize Davis ekikandwa so gwogamba Allah musajja Allah mukazi gwe baddo kize joli chairman gwe baddawolereza ono akugambye ye kaddulubaala asooka Davis damiru ya kisajja owa mukazi ali mu damiru ya kisajja sewu yo wono mukazi
gwe si wagamba nti Allah yakutuusaako obuzibu. Yesu. kale Hamani mbuuza omukatuliki oyo nti ebyawandiikibwa bye mugoberera by'Abayudaaya oba Baruumi, kubanga Abayudaaya Katonda waabwe yabagaana ebifaananyi n'okubuuza ku bafu. Kati mmwe ekyo mukijja wa? Wakyagala kati kimunyonyole nti enjigiriza ffe bwe tuba tutunuulira ebbayibuli tugaye nti tubeerawo olwakukkiriza. Abayudaaya ne Yesu baamugaana, tebamukkiriza nakera n'okutuuka kakati tebamukkiriza. Ate ffe tukkiriza Yesu ne nnyina ey'enjawulo. Mwe mukkiriza Yesu ne mugattako maama n'ebifaananyi. Tukkiriza Yesu na nnyina. Era ne mukwatwa we mwatwa. Era tugamba nti n'azaalibwa Mariya omubeererivu ku bwamwoyo omutuukirivu, kigambo n'afuuka omuntu. N'azaalibwa Mariya, azaalibwa buzaalibwa so teyatondebwa. So Bayibuli ekyo buli lw'okijjamu okumukukkiriza kuno kwengoberera tewaba kukyengobera kiba kifu. Ate Omuyudaaya atakikola ki? Okay. Otegeerekese mugoberera Yesu ne nnyina. My question goes to the Catholic man. Yes. Does Mother Mary grant prayer requests? And those that katusome endala message. Nze Evangelist Isaac ambuuza abasiraamu bwe baba bawakana nti Allah tasaba batuweeyo nabbi ne aya batuweeyo nabbi omulala okujjako Muhammad Allah gwe yasabira emikisa nga bwe bakyogera ku Muhammad. Is Evangelist Isaac mutuweeyo nabbi omulala nga Lubereberye 12 olunyiri lwakusatu nabbi Ibrahim. It's fine to believe and ask Mary for guidance, but why is that instead of asking the one in heaven, you have to ask mold an idol of her image, and different churches have different images of her? How can you pray to a bag of cement and some concrete? Francis, kituufu yaliko kwegamba olwokuba nti wekibeho muddugavu owe Fatima owe Portugal ate ebibumbe byaki bya different structures mundabika naye ffe tumanyi oli festify tumanyi ono muteekawo waki kino kabonero kano kabonero kubanga kino kiba kibumbe kabonero naye oli ng'oyagala okumutegeera soma Luka essula y'olubereberye otandike n'olunyiriri olw'42 omalize n'olunyiriri olw'55 ojja kulaba ebigambo ebiri awo si byange, Katonda Taata abirimu, Katonda Mwana abirimu, era ganti okuva leero amazadde gonna ganampitanga wa muki si byaffe. Lwaki muteeka ssente ku kibumbe kya Mariya era ani azijjawo? Maaka bagame mbutakimanyi mumanyi okuteeka ssente ku kibumbe kya Mariya. Banze kyemanyi mu Kereziya tuwaayo nga tuwa ebirabo naye ate nenziira ekibumbe ate nenkiteekerawo eguni okukutega oyabamu ebafu kati ate ekibumbe kigenda kukola wangi. Hello. Yogera. Nze Isaac weyogerere. Kaakati nze njagala kuyimirirako ne Haji mu bintu nga bisatu. Ekisooka, Haji bw'agamba nti Allah ye Ssaabasamize mutuufu nnyo 10 ku 10 olwa aya zino wammanga. Qur'an, bwe tusoma Qur'an ey'okubiri aya y'e12 tulaba nga Allah asindika bamalayika be babiri Aruti ne Maruti okujja okuyigiriza abantu eddogo eryawukanya abafumbo. Njagala kubiyita mu bwangu. Kati bwe tuvaawo bwe tugenda ne tulaba Qur'ani eya 21 aya 82 eya 27 aya 17 okutuuka ku 42 eya 38 aya 37 okutuuka ku 39 tulaba Allah nga yeewaana n'okwewaana ng'agamba nti yagondeza Sulaimaani ba masitaani
yamugondeza bamuweereze era abamu kubo nga babbira ne mu nnyanja nga olw'okukolera Sulaimaani abamu ne bagenda ne babba n'engule ya Queen Shiba ne bagireetera Sulaimaani abamu baali bazimbi era nga bakampenta era be bamu ku baazimba omuzikiti ogwasooka kaakati Allah watabeera musaabasabize abeeraani ekirala kye njagala okuwakanyamu Haji atugambye nti tawuliziganya na bafu nzijukira emabegako Haji mwennyini ng'atugamba nti yadde ewaka n'asanga omuzimu gwa kitaawe nga gutudde mu ntebe mu ddiiro nekumugamba alwanirire emaali ye ebiseera ebyo Haji yali ali mu koodi ng'alwanirira maali eyo Haji bw'ala nga yakikola n'agenda n'alwanirira maali ng'omuzimu guli we gwamugamba we gwamulagira aba awuliziganya n'abafu oba aba tawuliziganya nabo fe ababeera eno tuba tuwuliriza ebintu bino era nga tubikwata bukusu bwe tuti Isaac neyanziza Haji kayogere webale nnyo omukadde waffe Isaac ensonga nkuwulidde bulungi nnyo ekigambo ekyo nakyogera nti lumu natabuka nga ndi eyo mu kkooti nga baganda bange bansunsa ogw'ebintu byabwe bye nasikira kakati ngenda nakwatibwa obusungu ebintu byonna n'ebiwandiiko byonna nembitwala nembireka mu kkooti nenzirayo eka bugenda okutuuka waka nga mukadde wange atudde mu ntebe mufu nangamba twaha konze wanjise okola ki konze tewali nasituka nayingira mu ddiiro nabula kati nange ate okugamba naddamu ne mukowoola naddayo buzi mu kooti kujjayo ng'omufu wayoerezeganya ne kitaawo omufu nti singa kitanga ndoosa nti wali nateekawo site ne ŋŋendawo ebirala byabarada kale mukulu wange Kayiwa agambye nti if Allah prays for Muhammad who does Allah pray to Kayiwa 12 bwabanga Allah asabira Muhammad yasabira ne Ibrahim ye Allah asabani Allah ali ku level bweto nti naye ayina gwasaba asabutsa misikisa bwe tugamba Katonda talina gwalajanira olidde Katonda talina gwalajanira talina gwalajanira wagguluwe nti aba asabira olidde bannange talina gwakola ki talina Katonda gwalajanira bagwasabira nti waliwo mulala wabula yeyiyanga blessings bale dokita yabagambye temugira bintu bino Allah afuna wuzu sifuna wuzu naye asaba Katonda Allah asaba asalira mukwate mpola kitegeeza Allahumma salli wa sallim alayhi maze okusalira kale message n'essimu tujja kuzitandikirako program ejja tetujja kubalyamuza amaanya tugenda kukomawo Sunday ejja tuddemu tukwate message tuguse ensonga eno kwazi kyali nyingi nnyo wano tujja kudda nazo kale mubeere bulungi mweraba bwe mubaga nti amala